Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo akubiriza bannayuganda okubeera obumu nga kino kyakubayamba okukulaakulana n'okuleetawo emirembe. Okwogera bino abadde ku Lutikko e Namirembe mu kusaba okusoose mu mwaka 2023. Waliwo omuntu omu yagamba nti bannange bwe beemulugunyanga nti omwaka gumpiseeko nga sina kyenkoze, sina kyembala. Jjukira kino, eriyo abagumazeeko nga baagutandika balina bye bakufunye byonna bye baalowooza naye nga kati bali mu ntaana. Omulabirizi bwe Wilberforce Kitoluwalira awadde abantu amagezi okukola ennyo bave mu kulera engalo. Gubeere mwaka gwa kukola nnyo. Engeri ez'okuweebwa obuweebwa ng'ekkanisa oba wano oba awalala wonna tuyinza obutazirowoozaako nnyo. Abakristo mu ssaza ekkulu erya Kampala bakuŋŋaanye mu bungi ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu kusaba okw'olusooka mu mwaka 2023. Kukulembeddwa bwanamukulu wa Lutikko Reverend Father Achilles Mayanja ng'ayambibwako abaweereza abalala era ng'asinzidde eno n'ayozayoza bannayuganda olw'okumalako omwaka 2022 gwagambye nti kubaddemu ebisoomooza eby'enjawulo. Zijjukira omwaka ogwaggwa emmisa gye twasomya akawungeezi ekiro ku ssaawa 3 twagisoma ku ssaawa oba 10 oba 12 ate emmisa endala era zaalimu abantu batono olw'ekirwadde ekya COVID. Ekirwadde ekyo Mukama yatuyamba ne tukivuunuka ate ne Ebola naye ne tumuvuunuka bannaye kati tuli mu mwaka guno Omukama atenderezebwe nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.